Brisha Catch akikoze neera agudde mu ddiiru ensava gendese olunaku olwaleero. Yes, omulungi yeekuumidde ku Good Talent okola kyamaanyi okubeera nga wachuzinga ffe okuba nga tukutuusako ago amawulire agaba gatambula mu entertainment wamu n'ago ag'enjawulo. And of course naawe tuguddeko olwaleero nja kusaba obeere ng'osubscribinga buli kimu kisobole okuba nga kitambula bulungi. Yes, olunaku olwaleero ate neera nkuleetedde mwana muwala ono Brisha Catch. Yes, oluvannyuma lw'okubeera nga nate era agudde mu ddiiru ensava aba safe border bamuwadde nabo wali kaddiiru asobole okubeera nga yes akola nabo. Jjukira mwana muwala ono y'omu ku ba TikTok abazze nga bafuna mu kintu kino. Oba simanyi lwakubanga be bamu ku baasooka okubanga bagitwagaza wano e Uganda simanyi naye ng'ate wenjogerera agifunyeemu ebirungi bingi. Ojjukira wali emabega oluvannyuma lw'okubanga yali yakava mu ddwaliro nga mwana muwala amaze okulongoosebwa kwegamba okwalinga okumwaniriza okudda ewaka yafuna ddiiru awo ne club beer nga balangirawo omwenge gwabwe ogwa Prisoner naawo n'essaawa zino ate wuuyera omulaba awo nga bw'ali mu kusayininga empapula nga yeetimbye enkofiira awo ne boto ogiraba wamu ne t-shirt eriko ebigambo bya safe border. Yes, olunaku olwaleero ate njagala okubeera nga nkutegeeza nti yes y'omu ku bantu safe border beegenda okubeera nga nte ekola nabo okubeera nga nte etambuza emirimu gyabwe. Baana balenzi ne baana bawala bangi abeegulidde erinnya ku TikTok okwo era nga batandise okubeera nga nte bambi effort yaabwe bagiryamu oba TikTok tebagikolerako bukolezi fujjo na kusesa abantu oba kubeera nga nte bagyeyagalirako. Kakati ate kanakawala kano ka Brisha Catch ateko ekintu kakifunyeemu nnyo era nga bw'olabaawo kali mu ssanyu ly'amaanyi nnyo. And of course era kebaza Katonda wamu n'abawagizi abakafudde kye kali oba n'abawagizi abamufudde kyali okubeera nga nte buli achievement gyatuukako erina kubeera nga yes eva ku mukwano gwe mwasooka okuba nga mumulaga wamu ne tutumu lye mumutaddeko. Kakati ng'era bwe nkulaga awo sigenda kubanga voice ngikuteerako kubanga mulimu amaloboozi agayinza okuleeta wano copyright naye kankulage bulazaawo kifaananyi nga bw'okirabaawo. Mwana muwala we twogerera saa zino ali mu ssanyu. Anyway okubeera ng'okolera companies ennene oba brands ennene mu ggwanga nakyo kirina engeri ekikufula ow'ettabu oba kirina engeri gyekikuleeteramu akasente nga ggwe omuntu. So kakati wetwogerera bingi nnyo ebikyajja and of course bingi byafunye ku mukutu guno ogwa TikTok era nga naawe mwe abamu following mbasuubira okubeera nga yes ka video mugenda kubanga mukateekako comment and of course era mukawe like mu nsonga eyo oba endala naye nga for now ge tulinawo mwana muwala Brisha Catch ate kati wetwogerera ekintu akitadde ku level endala safe border yamwesize negamba nteka basobole okubanga naye bakwasagana naye mu nsonga y'emirimu. For now sigenda kubeera nga nsukkawo okujjako kubanga nzijukiza gwe atanaba kubanga osubscribinga bambi kifuule kya kabi obeere nga osubscribinga teweerabye teekako kade ate gwe yasubscribinga edda tusiima nnyo byokola and of course tusiimira ddala nnyo. For now sigenda kubanga nsukkawo kansabe Mukama Katonda abeere nga akunkumira. Bye.